Tusose okubasanyukirako mwenna bannamukutu gwa Uganda State Affairs amanya n'eddoboozi nze Papa Stride. Bakama bange njagala kutegeeza eggwanga nti waliwo abantu abakozesa amannya ag'abantu aba First Family naye nga ekigendererwa eky'okubba bannansi ate nga n'okubatiisatiisa ng'ate tuze tukiraba nti batandise n'okukolagana olumu n'abapoliisi ne babanga nti ddala banyigiriza abantu. Waliwo ettaka erimu eryasendeddwa eno endejje. Ettaka lino liriko history egamba nti lya Buganda. Abantu b'endejje bonna beekuumulanga bonna ne beekuŋŋaanya ne bagenda ne beekuŋŋaanyiza ku kibira ekyo. Mwalimu n'essabo, mwalimu n'ebintu ebyobuwangwa bya Buganda ne basinkanira awo. Naye wavuddewo amawulire agagamba nti waliwo omwana omu ate kansala. To make the matters worse, wa Nuupu. Ate nga be bamu abagamba nti ffe tugoba abantu ku mataka, ffe tunyigiriza abantu, ffe tukola buli kimu, naye nga bakozesa amannya g'abantu abakulu. Mukama wange Your Excellency the President owulira bulungi, n'abakulu abapoliisi abakulu abali wano muwulira bulungi. Ensonga eyo erimu eggumba ddene nnyo era ngenda kuginoonyerezaako mukama wange njongereyo wano era oyongere okugitegeera, kubanga kivuddeko okuleetera abantu batandise okulowooza nti abakola ebintu bino ba NRM naye nga abakola ebintu bino baabo banuupu bennyini ate ne batukyayisa mu Buganda. Sebo mukama wange okiba kyetaagisa okukwata oyo yenna akozesa erinnya lya First Family, tujja mukwata era tujja kubategeeza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga eno lwaki ngiremerako mukama wange Your Excellency the President, taata n'abakulu mwenna ba members ba parliament abali wano, all security organs zonna eziri wano. Ensonga eno ngiremerako olw'ensonga tusanze obuzibu mu Buganda nga bagamba NRM government yeegoba abantu ku mataka, yebba amataka, abanyankole be babba amataka, songa bano abantu bakozesa amannya gaffe, amannya ga gavumenti, amannya g'abakulu abali mu gavumenti, naye ng'ate bambi tebalinamu mukono okkakkana, ng'ate be bamu abadde ku buzindaalo ne batukola ki? Ne batwonoonera. Mukama wange Your Excellency the President n'abakulu mwenna abali wano n'aba Wakiso district, ku nsonga eno tugenda giremerako nnyo, era waliwo olukuŋŋaana olugenda okutuula na RDC ow'ekitundu kino agenda kutuulamu, naye ebigenda okubaayo byonna nja bikavaringa. Era nja kusaba abakulu abalala abajja okuva mu First Family oba SFC oba ki abajja betwandyagadde batwegatteko naddala mu Intelligence Department bafolowinga ensonga zino, kubanga mu Buganda batukyawa nga batuteekako amatu g'embuzi, naye nga embuzi nga sifu abazirya bebo bannyini bennyini abanuupu. Kansala wa Nuupu yennyini ye yatunda ekibira kino. Olwaleero luno mukama wange President, ekibira kino kikutte wansi ne waggulu. Abaganda abamundejje bagamba kyali kibira kyabwe, era olwaleero no bagamba nti ow'ekitiibwa gwe sijja kwogera ku mannya no kwasaagala kumwogera mannya ng'ate wa First Family nti yali behind this, ate nga bawaayiriza he's not part of it era takikwatibwako. Wabula nsaba mukama wange Your Excellency the President deploying SFC intelligence etandike kunoonyereza ku nsonga eno. Bagenda ne bonoona erinnya lyaffe, naye ng'erinnya lyaffe balyonoonera bwereere, naye ng'amazima gennyini
nga abantu baffe sibe bali mu bintu bino. Abantu bano beekolera ebintu byabwe naddala abanuupu ate ne bamala ne batwonoona mu Buganda ndife tutemya amataka ffe tusanyizayo ebyobuwangwa. Mukama wange ensonga eno tukyagiriko nnyo era kino mponinga nga agenda okubeera chairman ow'eggombolola lya oba constituency ya Makindye Ssaabagabo wa NRM nti buli omu anakyesazaamu kobeere DPC kobeere RPC kobeere DRDC. Mukama wange Your Excellency the President ensonga eno sigenda kugisiriikirira. Mukama wange njaba kuwa amannya bulungi oba njagasindika wendera okusindikira information yange. Mukama wange ogafune omanye baani abali behind this era omanye baani abakwononera erinnya mu Buganda. Sebo Mukama wange ensonga eno ngenda giremerako nnyo mu Makindye Ssaabagabo era very soon ojja kuwulira Buganda ng'efulumiza ekiwandiiko ekyogera ku ttaka lino lyennyini naye nga mazima gennyini temuli muntu wa NRM yateekamu mukono. Omukono abagutakamu banuupu kakati olwaleero bakituyambaza bokozesa erinnya ly'omuntu omukulu omu wa First Family nti ali behind this. So Mukama wange Ekitiibwa President ensonga eyo njaze olwenye buli muntu agenda kumanya ekituufu ekiri mu kibiina kya National Unity Platform nga bakola ebintu ebitwonoona ng'ate bamala ne betwefuulira ng'ate babyekoledde ne babyambaza abantu baffe. Webale nnyo webalire ddala kama abakuumi. Ekiwandiiko kino yebbaluwa RDC gye yawandiise ng'alaali Kasaidi ey'omwana ono yasibibwa nabali bonna abagenda okubeera agenda kuba olukuŋŋaana ku ttaka eryo lyennyini. Naye mbadde nsaba Mukama wange Your Excellency the President ku issue eno nga bwe tulwana okuzzaawo enkolagana ennungi n'obwakabaka bwa Buganda ate nga ffe aba NRM n'okuzzaawo omukwano mu Buganda. Ensonga eno twagala giteekako amaanyi nnyo kubanga abaleese kino banuupu kansala wa nuupu naye oluvuvumo olugenda mu maaso wembadde ntambulira wonna bagamba NRM yatemawo akabira ka mirimu ak'obuwangwa bwa Buganda. So Mukama wange ensonga eno njagala Your Excellency the President Mukama wange oli ku mukutu guno otakinga action on this very particular issue. Amatu ga President gonna gali ku mukutu guno General Moses Kainerugaba Mukama wange ensonga eno njagala ogigetinga involved kubanga bakozesezza amannya ge bakozesa abo abanuupu bennyini ng'ate bakozesa amannya ga First Family abantu abamu mu First Family ate ng'ekitali kituufu. So twetaaga kukiteekako amaanyi abalala balabireko kabeemu omuntu yenna n'akisaamu omukono ng'akinamu interest as long as mukozi wa gavumenti kabe mukulu mu police afande byarugaba kuno kwoli ku mukutu IGP taata Mukama wange ensonga eno tujja kujja na mu office yo for this very particular issue. Nabagamba nti nze Makindye Ssaabagabo nga bwe ngenda kutula mu ntebe wa chairman wa National Resistance Movement kutwala constituency eno yonna sigenda kuttira muntu yenna liiso agezaako okutonoonera mu Makindye Ssaabagabo erinnya lyaffe ng'aba National Resistance Movement. So njala kwongera kuyimirira ku mukutu wano nga mbagamba nti bakama bange Abaganda abali bakkiriza abava mu Makindye Ssaabagabo nga bali bakkiriza mu misambwa gwa mirimu sebo fe NRM tetulina mukono ku kintu ekyo era tewali memba n'omu gwe bakozesa ng'ava mu saidi yaffe ya NRM oba mu First Family ayina omukono mu kintu ekyo. Wabula tusaba gavumenti, tusaba National Resistance Army, National Resistance Movement
State House getting involved in this matter. ISO, please, this is your beef. Investigate and give the president a report over this matter. Kubanga kitandise kusajjuka buli wembadde ntambulira wonna ngeza kumobilizinga for our support. Bekwasa batanze kikosa nga political whip nga bagamba fe tusanyizawo ebyobuwangwa era ekyokusookerako kibasooka kwako kagundi ka mirimu ngate akantu akabira ka mirimu bana abanupu baayite mabega nga bakozesa kansala omu ngate bakozesa erinnya lya first family abantu omuntu omu first family ate nga si kituufu. So mbadde nsaba mukama wange ensonga eno president taata tugiteekemu amaanyi ag'enjawulo abalala balabiraawo balabe ddala nti fe NRM sifa tugoba abantu ku mataka sifa tetuli involved mu mataka abantu ababikola bebo bennyini ate abatuwakanya mu gavumenti ne batuteekako ekyo kugamba nti NRM gavumenti egobye abaganda ebabonyabonya mu mataka gaabwe nga bulijjo bamulira Babo n'ayogera n'abasajja be. Kakati olwaleero no bano tugenda okubakwasiza ensi ekitegeere nti tetulina mukono abantu ababyekolera bebo bennyini ate abatuvumirira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Afande Kibuuka naawe ndabanga wali kubanga wano ndabo Bwakabaka bwa Buganda bwawandikanga 16/5/2024 nga bwandikira Director Side Land Protection Unit Side Headquarters Uganda Police Force Kibuli. Kakati nga waliwo obugezi bw'ettaka nenda banga Kabaka Protection Unit naawe bakuwaako nga saba wolereza abawaako kati mwe muteekwa kwa namwe mwakola report